omukyala nze omusajja bwebanga ndi wano nga nze omusajja nga ngenda okwegatta ne maama oba ne girlfriend wange nsooka nakwatayokko bwenti nendaba ayimiridde bulungi. Ekitongole kya KCCA nga bali wamu n'ekibiina eky'obwannakyewa ekya JHPIEGO bategese olusiisira lw'ebyobulamu mu katale ka St. Bali ku Ddembe mwe basomesereza abasuubuzi butya bwe basobola okuvvuunuka endwadde zinnamutta era baweereddwa n'obujjanjabi bwa bwereere. So mbategeeza abasajja abali wano ng'ogenda okwegatta n'omukyala teekako ettaala oba tolina abasuubuzi ab'enjawulo beetabye mu lusiisira luno era ne bakeberebwa endwadde okuli siriimu, pressure, kansa wannabaana, sukaali ku bwereere era wano nga bakulembeddwa ssentebe waabwe Kayongo we basinzidde ne beebaza obujjanjabi obubaweereddwa. Olwaleero mu St. Bali ku Ddembe tulina olusiisira lw'ebyobulamu. Olusiisira luno luli wakati wa Kampala Capital Authority n'ekipayigo ekibiina NGO ekyafunye funding okusobola okusasulira ebyo byonna ebigenda okuweebwa abantu. Mpozi singa abasuubuzi ba St. Bali ku Ddembe tuli basanyufu nnyo okubeera nga tufuna olusiisira luno olw'ebyobulamu nga ate olumosi lwa bwereere ffe kye tutaddemu kujja buzi kufuna saavisi za bwereere. Tusooka ng'abaami ba St. Bali ku Ddembe tufunye okukeberebwa nga kwa bwereere, tufunye counseling, batugabidde kondo mu kibogina kya bwereere. Twebaza nnyo KCCA n'ekibiina ekituyambyeko okulabika nga kitwetera olusiisira luno ekyo olw'obwereere. Dr. Nathan Atwine okuva mu kitongole kya KCCA nga yakulidde obujjanjabi buno annyonnyodde endwadde ze bajjanjabye. N'amalwaleero twaleese wano medical camp emuyita outreach naye nga twagana wamu ne KCCA. Olwaleero tulinawo enkola nnyingi, tulinawo kebera siriimu, counseling n'okukebera, tulinawo family planning, tukebera sukaali, tukebera kansa wannabaana. Ye ssentebe w'akatale kano omwami Kayongo Godfrey yeebazizza ab'ekitongole kya KCCA okubasembereza obujjanjabi obw'obwereere eri abasuubuzi era ono annyonnyodde mu kaweefo w'okuzimbira abasuubuzi bano eddwaliro ku katale akapya ke bagenda okuzimba. Mugenda kubeerako eddwaliro eryawamu nga ddene ate ne wali wasengukirwa naye wajja kubeerawo eddwaliro ettonotono kubanga obujjanjabi n'obwetaavu bw'okufuna medical services twagala mu kaseera nga buli ku fingertips. Ku lwa MRU TV Serubiri Arnold yakusakidde eggulire lino. Nga ziwedde olina okumakinga sure nti gwe omukyala okutte wano eno kuba jjukira amazzi gano agali eno wabweru